Webale nnyo tuleeta mu kubeerawoko, webale nnyo tuwadde obulamu taata, otuwadde byonna biri mu ggwe Yesu. Tukwebaza olw'ekigambo kino kye tugenda okulya olunaku olwaleero, era Mukama kitukole bulungi, kituzzeemu amaanyi. Abazze nga balwadde banaddayo nga babuukabuuka, kubanga amaanyi go weegali. Webale taata, tulangirira obulamu, tulangirira ekisa, tulangirira amaanyi. Tusabye byonna nga twebaza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Engalo za Yesu. Mukama yeebazibwe. Amen. Omutwe gugamba okuteekateeka ennyumba ya Mukama. Our theme says preparing or putting the house of the Lord in order. Okuteekateeka ennyumba ya Mukama. Putting the Lord's house in order. Tubikule Abakolinso ekisooka. Let's go to 1 Corinthians essula 14 chapter 14 olunyiriri olwana. verse 40. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye byonna bikolebwenga nga bwe kisaana era mu mpisa ennungi. 1 Corinthians chapter 14 and verse 40 says, let all things be done decently and in order. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Naye byonna bikolebwenga nga bwe kisaana mu mpisa ennungi. Let all things be done decently and in order. Omutume Pawulo Apostle Paul ye yali ayanjula mu kanisa y'e Kolinso. was introducing this message to the church of the Corinthians. Yali naye yeyanjula mu kanisa y'e Kolinso. He was introducing himself to this church. Pawulo yatwala ekiseera ng'asomesa. Paul took time teaching. Yabayigiriza ebikwata ku buweereza. He was teaching them things pertaining ministry. Wakati w'ekkanisa walingawo abantu bangi. In this church were many people. Walingawo abatambuliranga mu mubiri. Were people who walked in the flesh. Era abamu Bayibuli eraga balinga mu kooti. And others were in courts of law. Nga babeera mu misango egya They kept biseera. having cases every time. Era mu bo abakkiriza mwalingamu n'enjawukana. Among these believers were divisions. Naye Pawulo n'anyiikira okubeera ng'abasomesa. And Apostle Paul went on teaching them. Nga bwe twajja eri Kristo Yesu, As we came to Christ Jesus, tewali bwe baawaliriza, there is no one that was propelled, buli omu yassalawo nga sekino. but every person purposed in their hearts. Olina endagaano gye wakola ne Yesu. There is a covenant that you made with Ng'oli God mumalirivu, in determination, ye mukwano wa n'amaddala, and you made him a true love, agenda okutuusa mu bulamu obutaggwaawo. him that will take you to eternity. Njagala tutegeeza era bunaku nkyogera, So every day I mention ffe this, tuli bagenyi mu nsi muno. that we are sojourners in this Essaawa world yonna tugenda kuddayo gye and twava. going back home at any time. Mu linnya lya Mukama waffe In Yesu. Jesus' name. Tewajja eri Yesu na muntu yenna. When you came to Christ, you did not come with anyone. Buli omu olina okwekolamu omulimu ogwa ssekino. But every person has to work on their own hearts. Or Waliwo themselves. Yesu by'ayagala okole bw'ojja gy'ali. For when you come to Christ Jesus, there are things that He expects you to Olina okulaba practice. nti otambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. You must make it a point to walk in the righteous path. Abooluganda tuli mu nsi naye tetuli ba nsi. Brethren, we live in this world, but we are not of the world. Essaawa yonna tutambula tuddayo gye twava. At any time we are on our journey back Nga home. tutambulira mu kigambo kya Katonda. So walking in the Word of God, Tukyesigamako okulaba nti tutambula nga bwe tulina okutambula. we depend on the Word of God to ensure that we walk as we Oba ought. wajja mu Yesu sigalira ddala mu If you Yesu. have come to Christ, make up your mind to remain in Him Otambulire ku kigambo kya Mukama and Katonda. walk in the Word of God. Pawulo yayimirira n'asomesa abakkiriza abali ku Apostle nsi. Paul stood to teach these believers in Corinth. Ng'abalaga nga bwe balina okutambuza ekigambo kya Mukama Katonda. He directed them on how to walk according to the Word of Abalaga God. nga bwe balina okutambuza He obuweereza. directed them on how to move on with the Bwe ministry. tutambulira ku kigambo kya Mukama kituyamba ng'abaana ba. When we walk in the Word of God, it guides us as His own children. Mu kkanisa temwetaagamu muzannyo. In the church, we
we do not need to have games. kubanga buli omu ali ku lugendo lwalina. Because every person you see around are on their journey going. Oluganda tuli mu lutalo. Brethren, we are at war. olina kwerwanako nga You sekiro. need to work upon yourself as an individual. ebyensi eno bitulaga bulungi Things of the bitulambika. world can teach us well. era bwe bitulambika obulungi And when they tell us ate well, ekigambo kya mukama kitulaga the word ekyokukola. of God also tells us what to do. Abalwanizi b'eddembe ab'eggwanga lyaffe Now, the fighters of peace in our country, bwe bagenda mu lutalo bamala kutendekebwa when they are going for any battle, they first go through training. babatendeka basobole okukola obulungi. They are training so that they are successful where they are going. babatendeka basobole okuvaayo nga bawanguzi. They are prepared so that they will go and come back as victors. twebaza yesu ng'omukulembeze waffe. We thank Jesus as our leader. Okubireka engalo Let us yesu thank Jesus Christ. yatulambika olw'ekigambo kya mukama He has sent us or guided us by the word of God. ennono gye tulina okutambulirako yeyekigambo kye. The principle for us to walk well is His word. abasajja bano abalwanyi babatendeka These soldiers go through training basobole okulaba nti bawangula olutalo to make sure they overcome or they get victory in the nze naawe tuli mu battle. lutalo So we too are on a tuli mu battle. lugendo We are on our way. era tulina emmundu ze tukozesa And they are weapons we use. nga kyekigambo kya And mukama. that is the word of God. bwe tutambulira ku kigambo kya When we mukama walk in His word, kigenda the kutuluŋŋanya. word will guide us. mwoyo mutukuvu ajja The tukulembera Holy Spirit will guide us. ajja tusobozesa okuvunuka Even mu linnya lya enable us mukama. to go through all in the name of Jesus. mukama waffe yeebazibwe. Amen. pawulo n'asomesa abakkiriza abaali e kolinso. Paul kept teaching these Corinthians. mwalimu abatakkiriza, Among them were people who did mwalimu not abalina believe. enjawukana, Some of them had mwalimu division. abali mu entalo, Others had battles. naye bonna nga balambikira ku kigambo kya But He mukama. directed all of them in the word of God. abooluganda simanyi mbeera ki I do not know what you are going through simanyi today. birowoozo byo gye biri, I don't know where your mind simanyi is. mbeera zoyisemu I don't know what okujjawo. situations you are naye going njagala through. But okutegeeza I want to assure you. embeera zonna z'olimu I mean, it's all you're going ojja through. ziwangula ng'oli ku kigambo You kya will yesu. overcome if you're in the word of God. byonna by'oyitamu ng'omukkiriza Everything you are going through as a believer. toganya kusuula mundu yo Do gy'okutte. not put your weapon down. abalwanyi nga bali ku lutalo When fighters are on war, bw'osuula emundu yo baba bamaze if okuwangula. you put down your weapon, then you are overcome. naye bw'olemerako n'okozesa obukodyo bwe But if you bakubanga use all the training tactics you are given, ovaayo ng'oli you muwanguzi. surely come back as a victor. tolina So kutiinatina, you do not have to fear tolina anything. kutya mbeera You do yonna. not have to fear any obeera situation. n'omutima omumalirivu Always have a determined heart. And tinatendekebwa. you're like, I have gone through training. I know I will take the victory. era tulaba bwe bagenda mu lutalo When they go for any war, abavaayo nga bawangudde the victors who come back, babongera amadaala. they are promoted. abagenda nga balina omutima omuti Those who go with fear n'omuzanyozanyo and games, bakomawo nga babeetisse. they come back being courage. nze naawe nga tuli mu lugendo As you on our nga tuli journey, mu lutalo as we are in this world, nakugambye tuli mu nsi naye I tetuli said we bansi live in a world but not of naye the world. twesiimye ku lwa yesu, But we are blessed for Jesus. twesiimye ku lwa muganda We waffe are blessed yesu, for our brother Jesus, taata waffe, our elder mukulu brother, waffe our elder. yatulaga ekyokukola. He showed us what to tulina do. okutambala We busimbalaaya must walk straight tusobole okutuuka gye so that tugenda. we get to the station. Erinnya lya mukama In waffe Jesus' name. kubira engalo Let yesu. us love Jesus Christ. pawulo kyava agamba That's what Paul says. nti byonna bikolebwa olw'obulungi. That all things work for good. tusaanye tutegeere nti tuweereza yesu, We need to understand that we serve Jesus. tusaanye tutegeere nti tuli mu kkanisa. We need to recognize ourselves as ng'oli mu church. lugendo luno tekyetaagamu muzannyo, Walking in this journey does not require games. tekyetaagamu kukoppono This byakola. does not require you copying other people. kiremu In this journey, you do not have to copy what others are doing. katonda ayagala tusigale nga tumuweereza nga tuli mu mpisa ennungi. God wants us to keep serving Him but in a good way. yesu ayagala tutambulire ku kigambo kye, Jesus wants us to walk in His word. ayagala tutambulire mu bigere He wants bye. us to walk in His feet. katonda ayagala akola ekisinga mu bulamu bwo. The Lord wants to do the best in
your naye life. ng'oli mu kkubo And eddungi, if you're in the right way, ng'oli mu if butuukirivu, you're in righteousness, Katonda ajja kukolera. God will work for you. He will Tagaananga, not fail to naye work. ayagala obeere mu kkubo But He ery'obutuukirivu. wants you in the righteous path. Kiremu. The Lord wants to work for you and He will work for you, but He expects you to be in the right path. Katonda ayagala okola ekisingayo osobole okufuna ebirungi. He wants you to do the best so as to attain His will. Weereza Yesu n'amaanyi go gonna. Serve Him with all your strength. Tambulira ku kigambo kya Mukama. Walk in the Word of God. Beera n'obuvumu, Have courage. beera n'amaanyi, Have strength. beera n'obumalirivu. Bear determination. Oyo yakulembedde The w'amaanyi, Spirit that leads you oyo is stronger. yakulembedde The yawangula, one leading you over naawe death. osobola okuwangula mu Therefore, you linnya are also lya Yesu. candidate for victory in the name of Jesus Christ. Ng'oli mu kkubo lino erigenda mu ggulu, While in this way to ng'oli heaven, mu kkubo ery'obutuukirivu, while in the righteous path, tekyetaaga kumangama, you don't need to walk here and there. tekyetaaga kwesittala. You don't need to stumble. Naye ng'oli mu kkubo lino, While in this olina way, oditambuliramu mu bwesimbu, walk in honesty, olina oditambuliramu mu bwesigwa. walk in faithfulness. Ekkubo lino lye tutambuliramu, tetutambula lwa kinyumu, Here we don't walk because of crowds in this journey. tetutambula lwa guruupu. We don't walk according to Naye crowds. manya yakulonda wekka, But remember, He chose you alone. manya yakumanya He has known era you. akumanyi He bulungi. knows you well. Oba owooluganda akola kino So na if the kindi, brethren is doing the opposite, gwe tunulira Yesu. focus unto Jesus Christ. Kiremu. If the one you're moving with is doing the opposite or what is contrary, then walk right with God. Eno full gospel church. We are in full Oba gospel. oyagala oba toyagala, I like it or tojja not. kusigala ku kigambo kya We shall Yesu. still remain on the word of God. Tokopakopa eri by'okoppa n'obireeta mu full gospel Do church. not copy what other people are doing and bring it in church. Eri abagamba eri tebabyogerako, mwe lwaki mubyogerako? Tulina okubyogerako mu linnya lya Yesu. Others say, why are you talking about this? The other side, they don't talk about these things. Yes, we ought to talk about it. Tambulira mu kkubo ery'obutuukirivu, Walk in the righteous beera path. n'empisa. Have good character. Kiri. Walk in righteousness and bear good character. Buli lw'onoobeera ng'oweereza Mukama ng'olina empisa, When you serve God with a positive character, buli lw'onoobeera omukkiriza ng'olina empisa, living as a believer with good conduct, Katonda ajja kukola bulungi. God will surely do you well. Yeah. If you walk in His path and with good conduct, this God will surely do you well. Abaganda bagamba nti Baganda say, Abaganda bagamba nti oli nsiima bukedde. the Baganda have a saying that states that you will appreciate in the morning. Kyekyo Yeah. akutwala ekiro That in the dead feed in the night, nsiima bukedde, you appreciate in the morning. naawe oli nsiima So you will also appreciate otuuse eri ku when you enter heaven and you see Jesus Christ. Yeah. tujja kubibika, We cannot cover up things, naye weeyise bulungi, but conduct yourself well. tambula bulungi. Walk well. Buli lw'onookyama If you walk olina sideways, okuggyayo ekigambo kya the Mukama. word of God has to put you right, we bring it up. Hello. Hello. Uh-huh. Mukama yeebazibwe. Amen. Tubikuleko omusajja oyo Danyeri. Let's open the book of Daniel. Danyeri essula 6. Daniel chapter 6. Teekateeka ennyumba ya Mukama. Putting the Lord's house Tulina kudda eri in Yesu. order, then we have to come back to the Lord. Danyeri essula 6. We are opening Daniel chapter 6. Danyeri essula 6. Daniel chapter 6. we tubatandikira kuva ku nnya olusooka. 6 verse. Daliyo yalabanga kirungi okusaawo abafuzi b'amasaza mu bwakabaka bwe, n'alonda ab'amasaza 12
nga waggulu waabwe eri abakulu basatu, omu ku bo nga ye Danyeri. Ab'amasaza abo babanjulirenga omusolo, kabaka aleme okufiirwa. Awo Danyeri n'asukkuluma ku bakulu banne ababiri n'ab'amasaza, kubanga yalina omwoyo omulungi, era kabaka yali alowooza okumuwa okufuga obwakabaka bwonna. Olwawulira ebyo, abakulu abalala babiri n'ab'amasaza ne bafuba okunoonya ekikyamu mu ngeri Danyeri yali alabiriramu obwakabaka, naye ne batakizuula, kubanga Danyeri yali mwesigwa nga talina kibi kyonna wadde akabi konna. Amen. Daniel chapter 6 from verse 1, the Bible says, "It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom, and over these 3 governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss." Verse 3, "Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm." Awo abasajja abo ne bagamba nti, tetugenda kulaba nsonga yonna eneesinga Danyeri oyo, wabula ng'ekwata ku bigambo eby'amateeka ga Katonda we. Awo abakulu abo ab'amasaza ne bajja eri kabaka ne bamugamba nti, bwe bati nti, "Kabaka Daliya obeerenga omulamu emirembe gyonna." Abakulu abasatu abo ab'obwakabaka n'abamyuka baabwe, ab'amasaza, abafuzi n'abalala bonna bateesezza ne bassa kimu nti, "Ayi kabaka, oteekewo etteeka ekiragiro ekinywevu nga buli anaabeeranga ne Katonda we yenna oba muntu yenna mu nnaku asatu okuggyako ng'asinza ggwe asuulibwe mu mpuku omuli empologoma." So the governors and the satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Then these men said, "We shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his God." So these governors and satraps thronged before the king and said thus to him, "King Darius, live forever. All the governors of the kingdom, the administrators and the satraps, the counselors and advisors have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whoever petition any god or man all 30 days except you, O king, shall be cast into the den of lions." Olw'omunaana, kale ayi kabaka, lagira ekiragiro ekyo era oteeke omukono gwo ku biwandiikiddwa ebyo, bireme okukyusibwa ng'ekyamateeka ag'Abamedi n'Abaperusi bwe gaali agatajjulukuka. Awo kabaka Daliyo n'ateeka omukono gwe ku kiwandiiko ky'ekiragiro ekyo. Now, O king, establish the decree and sign the writing, so that it cannot be changed according to the law of the Medes and the Persians, which does not alter. Therefore, King Darius signed the written decree. Awo Danyeri bwe yamanya ekiragiro kiteekeddwako omukono, n'addayo mu nnyumba ye, n'ayambuka mu kisenge kye ekyawaggulu ekyalina amadirisa nga gagguddwawo goolekedde Yerusaalemi, nga bwe yakolanga edda
n'afukamiranga ku maviivi ge emirundi 3 buli lunaku, n'asaba ne yeebaza Katonda we. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day, and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Abasajja abo ne bassa kimumu, ne bajja ne basanga Danyeri ng'asaba era nga yeegayira Katonda we, ne balyoka bagenda eri kabaka ne bamujjukiza ekiragiro kye baabaga. Tewassaako mukono ku kiragiro nga buli anaasabanga Katonda ye yenna oba omuntu yenna ennaku 3, wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku omuli empologoma. Kabaka n'addamu nti ebigambo ebyo bwe biri ddala ng'amateeka g'Abamedi n'ag'Abaperusi bwe gali. And they went before the king and spoke. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. And they went before the king and spoke concerning the king's decree. Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days, except you, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true according to the law of the Medes and the Persians, which does not alter. Mukama yeebazibwe. Amen. Katugira tukoma. Let's fast pause it here. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Amina. Amen. Bire Yesu enga. Let us clap for Jesus. Omusajja ono Danyeri yeeyawula n'asalawo atambule ne Katonda. Daniel made up his mind to separate himself to walk with God. Yali ategedde Katonda we. Daniel had understood his God. Mukama waffe yeebazibwe. Praise him. Naawe osobola okusalawo nga sekinnoomu otegeere Katonda we. In the same way, you can make up your mind to understand your own God. Nakugambye olugendo luno lwa sekinnoomu. I told you that this journey is individual. Osobola okusalawo okumanya Katonda wo. You can make up your mind to understand who your God is. Oba oli akola kino gwe tolina kukikola, sigala ku nnono ya Katonda. If your neighbor is doing the opposite, you do not have to follow them. Remain on the biblical principles. Tulina kusigala nga sekinnoomu. We must remain standing as an individual. Buli omu ogenda wekka. Because each one of us will go alone before the Lord. Nga Danyeri bwe yasalawo okumanya Katonda we. Just like Daniel made up his mind to know his God. Naawe osobola okusalawo okumanya Katonda we. You can also choose to understand your God. Kubanga buli omu agenda Because every person here will go differently. You can also make up your mind to understand your God, because each one of us will appear before him individually. Tulabye nga kabaka yatuula. We have seen the king sitting down Abeeko byakwasa abakulu bakole emirimu egyo. to give responsibility to some leaders here. Tulabye nga yalonda abantu 120. He decided to choose 120 people, Naye ate mu bo ne muvaamu abantu nga and basatu. among them remained, he chose 3. Naye tulabye ng'omusajja ono Danyeri yaliko omwoyo omulala. We are seeing that one man called Daniel had a different spirit in him. Yaliko omwoyo omulungi. Bible says he had a good spirit. Omuntu yenna okubeera owa Kristo oteekwa okubaako omwoyo omulungi. Daniel had an excellent spirit. So any person for Christ, you should have an excellent spirit. Oteekwa okuba ng'oli musukkulumu. You must have an excellency. Oteekwa okuba ng'oliko omwoyo omulala. You must have a different spirit, Nga tofaanana ng'ensi bw'efaanana. not likened to the world. Ne kabaka yatunuulira Danyeri oluvannyuma n'amulaba nga musajja wa njawulo. Even time came when the king looked at Daniel, he realized Daniel was a different person, Kubanga yaliko omwoyo omulala. because he had an excellent
and spirit. ayagala atwale amasaza gonna. He wanted him to take over these places. Danyeri ebibye byakola bisukkulumu. Because whatever Daniel did was excellent. Abooluganda tujje eri Yesu tusalewo tusigale nga tuli bakakafu. Friends, let's make up our minds to come to Jesus and remain humble. Tusigale mu Yesu nga tuli bakakafu. Let us remain in Jesus but humble. Tusigale mu Yesu tusobole okubeera abagulumivu oba tusigale mu Yesu tusobole okusukkuluma. Let us remain in Christ Jesus so as to excel. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Ekinatusobozesa okweyongerayo kwe kutambulira ku mbala y'ekigambo kya Katonda. What will help us move on well is remaining on the biblical principles. Waliwo bye tusanye obutakola bye tubadde tukola. There are things we have to do our will that we have been doing. Obooluganda osaanye otambulire ku nnono y'ekigambo kya Katonda. Believers, we need to walk on the biblical principles. Mukama yeebazibwe. Amen. Kitegerekesa abooluganda. Hope it is clear. Obwobwenzi buli mu nsi eneewa Yesu tebiriiyo. If the world has a fornication, when we come to Jesus, it is not there. Oba abasajja basajjalaata mu nsi eneewa Yesu temujja kusajjalaata. If men in the world choose to go with many women, in Christ Jesus we cannot practice that. Tusaanidde kutambulire ku mbala y'ekigambo kya Katonda. We ought to walk in the biblical principle. Owooluganda ffe tusaanye okulaga ensi kye tulina okukola. It is us to show the world an example. Kubanga buli we tubeera ffe tuli ttaala tuba tutegeerekeka. Because every place we go, we can be identified for what we are the light. Bwe tusoma olunyiriri olw'omunaana katunuddemu. When we read verse 8 again, Olunyiriri olw'omunaana. Mukama yeebazibwe. amen. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Nga tunaasukkuluma tuteekwa okuba nga tulaga ekyokulabirako abantu bonna abalala. So for us to excel, we should set a good example to the rest of the people. Tutandikire ku lw'omusanvu. From verse 7. Abakulu abasatu ab'obwakabaka n'abamyuka baabwe ab'amasaza abakungu n'abafuzi abalala bonna baateesezza ne basakimu nti, Ayi kabaka, oteeka watteeka ery'ekiragiro ekinywevu nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna mu nnaku asatu okuggyako ng'asinza ggwe asuulibwe mu mpuku omuli empologoma. Kale, Ayi kabaka, lagira ekiragiro ekyo era oteeke omukono gwo ku biwandiikiddwa ebyo bireme okukyusibwa ng'amateeka g'Abamereki n'ag'Abaperusi bwe gali nga tegajjulukuka. All the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselors and advisors have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whoever petitions any god or man for 30 days except you, O king, shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing so that it cannot be changed according to the law of the Medes and the Persians, which does not alter. Byonna bye tusomye omusajja Danyeri yali musajja wa Katonda. All what we've read about, we realize that Daniel was a man of God. Danyeri ye yasalawo nga ssekinnoomu n'agaana okweyonoonesa. Daniel made up his mind not to defile himself. N'asalawo abeere wanjawulo mu bantu bonna. Daniel made up his mind to be so peculiar from Kubanga God yalina enkolagana ne Katonda. because he had a relationship with God. Danyeri Bayibuli eraga nti ye yeeyawulanga. Bible says that Daniel separated himself. Bw'oba oyagala Katonda akwagala ataakukozese naawe weeyawule. If you desire to be used of the Lord and to be loved of God, learn to separate yourself. Owooluganda wejje ku kinyumu wejje ku kibiina. Separate yourself from excitement, separate yourself from the crowd. Oyinza okuba n'ekibiina
ekibiina kyo mujja mu kkanisa mwenna naye nga bwe mufuluma embalaza nsi. You could be having the crowd you're living with, you come to church together, and when you're out of church, you behave like the world. Bayibuli eraga bulungi nti Danyeri n'agaana n'omwenge n'emmere ya kabaka. Bible continues to say, time came when Daniel was refused to feed on the royal food or wine. Yasalawo n'alengera wa gy'agenda. Daniel focused where he was heading to. Naawe osobola okusalawo nga ssekinnoomu olengere ekkubo ly'okutte gy'ogenda mu linnya lya You Mukama can as well waffe. make up your mind to choose to make up your purpose to follow the way you are following in Jesus' name. Oyagala Katonda kukozesa ebyenjawulo. Would you like God to use you differently? Oyagala otuuke mu bulamu Would obutaggwaawo. you wish to reach eternity? Oyagala obutakoma mu kkubo Would you wish not to end on the way oba mu kibiina and come out of the crowd? osigale ng'oli ssekinnoomu. Remain as an individual. Engalo zikubire Yesu. Let's clap to Jesus Christ. Osobola okubeera mu kyaki nga bwe tutudde olwaleero naye nga wasalawo. You can sit in this church the way we are here today, but you stand as one individual who made up your mind. Ng'osazeewo Katonda akukozese. You have purpose to be used by God. Era bwonna okkakkana Katonda ajja kukozesa. And as you humble yourself, surely God will use you. Bwonna okkakkana Katonda ajja kufuula If ow'amaanyi. you humble yourself, then God is going to make you Bwonna better. okkakkana byonna bijja kutambula bulungi mu If you linnya lya humble Yesu. yourself, everything will move on well in Jesus' name. Waliwo enjawulo nnene nnyo ku muntu asazeewo okusigala ne Mukama Katonda. There is a very big difference between any person and the one who has made up their mind with God. Era Katonda ajja kukola bulungi ate osigale ng'okozesebwa Mukama Katonda. Surely the Lord will do you good and He will continue to use you. Katonda tumuweereze mu bulungi ate tusigale mu kigambo kye atulambike atukwate ku mukono atuuse mu bulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu. Let us serve God well and remain in His word so that He will guide us and take us through in the name of Jesus Christ. Ky'onookoma okusigala mu Kristo The more you remain in Christ, n'otambula ne Yesu walk with Jesus n'otambula ne and Katonda walk with God, ajja kukola bulungi the more He will surely do era you well. ekitiibwa kijja And all the kulabisibwa. glory will be back to the Lord. Amen. Bwe tuweereza obulungi, bwe tutambula obulungi eri Yesu, amaanyi ga Mukama gagenda tukola bulungi When we bulamu bwaffe mu linnya lya When we Yesu. serve and walk well with the Lord, His power will surely do us and guide us well. Omubiri gwaffe okubeera obulungi oba buli kimu okubeera obulungi katusigale mu kkubo ery'obutuukirivu. To live a better life, for everything to be set in order, let us remain in the righteous path. Mukama yeebazibwe. Amen. Mukubire engalo. Let us clap to Jesus Christ. Buli kitundu mu kkanisa bwe kibeera nga kiri bulungi omulimu gwa Mukama gujja kutambula bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. If every unit or part of the church is settled or is doing well, then His work will be fine and will move on well. Kola bulungi wonna Katonda waakutadde tokolera bantu naye tukolera Mukama. Operate in excellency in every area where you've been positioned, doing it for God, not to please man. Weereza Mukama n'amaanyi go gonna ng'oli mukkakkamu empeera yo eri wa Mukama Katonda. Serve the Lord with all your effort, and then all your reward is with the Lord. Kireko. Serve God in every place where you are well, because your reward is with the Lord. Bikulako mu Zabbuli 133. Psalms 133. Zabbuli 133. Psalms 133. Zabbuli 133. Psalms 133. we tuba tutandikira. Zabbuli 133. Psalms 133. 133. Gamba nti Mukama weebale. Mugambe Mukama olina amaanyi. Sijja kukuta, sijja kuvaako paka ku nkomerero. Engalo ziwe Yesu.
Psalm 133. bwe tubatandikira okuva ku nyiri olusooka paka ku lwokusatu. Laba bwe kiri ekirungi bwe kisanyusa abooluganda okubeera wamu nga batabaganye, kiringa amafuta ga muwendo mungi agafukibwa ku mutwe agakulukutira ku kirevu mu kirevu kya Alooni, agakulukutira ku lukugiro lw'ebyambalo bye, kiringa omusulo ogw'oku lusozi Kerumooni ogugwa ne ku nsozi za Sayuuni, kubanga eyo Mukama gy'agabira omukisa n'obulamu obw'emirembe n'emirembe. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew on a Hermon, descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessings, life forevermore. Mukama yeebazibwe. Amen. Laba abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. The brethren to dwell together in unity. Bwe tubeera awamu kisanyusa Mukama kati. When we live in unity, it pleases the Lord. Bwe tuba nga tussa kimu Mukama asanyuka. If we live in unity, the Lord is pleased with us. Katonda bw'agamba era bwe kiri. When He says it, that is what it is. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Bwe tubeera nga tuli wamu nga famire. Now when we are together as a family, ekitiibwa kya Mukama kinaalabisibwa. there the glory of God will manifest. Buli omu mu kkanisa mujja kubaamu okwagalana. You will have love in church. Mujja kubaamu okukwatagana. There will be working Mujja together. kubaamu okukolagana. There will be relating Era well bwe with tunaaba others. nga tussa kimu, And if we are in unity, erinnya lya Mukama linaalabisibwa. then the name of the Lord will manifest. Engalo zikubira Let us clap to Jesus Christ. engalo zikubira Yesu. Clap all to Jesus. Bayibuli egambye olunyira olwokubiri amafuta ag'omuwendo nga gava eri Alooni. Bayibuli egambye nti amafuta gakulukuta nga gava ku mutwe nga bwe gakulukuta okuuka wansi. Say that it is like the precious oil upon the head, running down on the head, the beard of Aaron. Amafuta si kirungi gakulukute koma mu kkubo. It is not good for this oil to flow and stop on the way. Obumu bwe bubeerawo mu kkanisa ya Kristo, If the church of Christ has unity, emikisa gya Katonda gijja kubanga gikulukuta. the blessings of God will flow easily. Olunyira olwokusatu. Verse 3. Ng'omusulo bwe gukka ku lusozi paka mu kiwonvu, kiraga obumu mu kkanisa ya Kristo. Like this dew on Hermon descending upon the mountains, that shows that unity in Christ. Wabaawo ekyenjawulo Katonda ky'akola. When they are united, there is something special that God does. Bwe tunaabeera mu bumu kkanisa tugenda kufuna omukisa gwa Mukama. Church in unity will receive a blessing from the Lord. Abaweereza musire kimu mubeere nga buli mumu. Ministers stand united and work together. Endiga musigale nga musire kimu n'abaweereza, Mwoyo Mutukuvu asobole okulukuta. Members, let's work together with the ministers, and the Holy Spirit of God will flow easily. Era abaweereza bwe tussa ekimu ne tubeera kimu, abantu bano Mukama batwesigisiza bagenda kubeera bulungi. If the ministers are working together in unity, then the people the Lord has entrusted us with will surely live a better life. Abantu bano Mukama batwesigisiza bagenda kufuna omukisa mu linnya lya Mukama These waffe. people the Lord has entrusted us with will surely receive a blessing from the Lord. Tugenda kubeera n'omukisa bwe tunaasigala nga tuli kimu mu nnyumba ya We Mukama. shall be blessed once we remain in unity. Likulako Tito ekisooka essuula 5. Tito Titus. chapter esooka. Tito chapter esooka olunyiri olwokutaano. Titus chapter 1 verse 5. Tito. Book of Titus. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Amiina. Amen. Yesu ayagala tusigale kimu
Jesus loves us to be abooluganda nabagambye tuli mu nsi naye tetuli bansi. I said we live in the world but not of the world. Essaawa yonna kibeere mu bulamu bwo. Let this ring in your mind every time. Kubanga essaawa yonna oddayo gye wava. Because anytime you're going back home, ennyama erivunda, the flesh will stink, naye omwoyo gwo guliddayo eri Mukama but then Katonda. your spirit will go back, return to the Lord. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Jesus' name. Tito ekisooka, essuula esooka olunyiriri olwokutaano. Titus chapter 1 and verse 5. Olunyiriri olwokutaano. Ekigendererwa ky'ekiragiro kyaffe kwe kwagala okuva mu mutima omulongoofu eri omwoyo omulungi n'okukkiriza okutalina bukuusa. For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Tito Bayibuli eraga nti baamuleka Kuleete asobole okutereeza ekkanisa. Here we see this man called Titus was left in Crete to put the church in order. Ateekeko abakadde bakole emirimu emirungi ennyo. He was left there to put or to raise elders who were going to take the work on. Tulina okulaba nti twetereeza mu bulamu bwaffe. As believers, we need to put our lives in order. Nakugambye nti tuli mu ssana gwa nsi. I told you that we are the light of the Bwe world. tubeereyo gye tubeera ku mirimu gyaffe. When we go for our work, where we do our Bwe job, tubeera nga tukuŋŋanye n'ab'ekika kyaffe. even when we gather with our clan, Bwe tubeera nga tuli mu kkubo tutambula. while on the way moving Bwe tubeera nga anywhere, tuli awo we tusula. when we are at our places of residence, Balokole tusigale nga tuli banja. believers, let us choose to remain different. Ne bwe tuba nga tuli awo ku kyalo kwe tutambulira kwe tukolera. Even in that area where you live, where you reside, where you're working from, Tusigale nga tetuliko kyakunenyezebwa. walk blamelessly. Olunyiri olw'omukaaga. Verse 6. Ebyo abantu abamu babiwunjukamu ne bakyamira mu bigambo ebitaliimu. Verse 6. Verse 6 says, if a man is blameless, Olubereberye chapter esooka olunyiriri olw'omukaaga kikyo. Genesis, we are Ng'osoma wo kikyo. Soma olunyiriri Chapter olw'omukaaga. Titus chapter 1 verse 6. If a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination. Omuntu atalinaako kyakunenyezebwa, Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Abaweereza twetegeere tutambule nga bwe tulina okutambula. Ministers, let's recognize ourselves and walk how we must walk. Abakkiriza mutereere eri Yesu. Believers, let's walk right with Jesus. Tutereere mu kkubo lya Mukama. Let's walk right in the way of the Lord. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Tutereere eri Kristo. Let's walk right with Christ. Tulabe nti abantu betuteeka mu buweereza tubavunaanyizibwako. Let's make sure we are responsible of the people we assign ministry. Nga tetulina kyakunenyezebwa mu bulamu bwaffe. People who are blameless. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Ekyokulabirako An example. nga tetunywa mwenge. Without boozing, Ng'eyo gy'osula tolwana. you don't fight where you reside. Emize egy'obwenzi. You don't have these habits of adultery or fornication. Omwami omu n'omukyala omu. A husband with one wife. Abakristaayo tusigale nga tuli batukuvu maaso ga Mukama Let Katonda. us choose to remain righteous before the Kubanga Lord. Katonda y'ayagala ekirungi. For God loves what is right. Tusigale nga tukkiririza mu kigambo kya Let's Mukama. keep believing in the word of God. Tusigale nga tuli beesigwa mu maaso ga Mukama Let us Katonda. remain faithful before the Lord. Tuyambe n'abaana baffe nga tubakuza mu linnya lya And Kristo. also help our children, help to raise our children.
Mukama waffe in the yeebase. way of Christ. Kyemmanyi buli omu ali wano alina obuvunaanyizibwa bw'akola mu kkanisa wano. What I know is that each one of us have a responsibility in this church. Ensonga abavubuka baweereza, abakulu baweereza, abakyala, abaami, abaana. That is why you see different departments go on ministering, like the youth, children, ladies, and children, and everyone. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Tusigale nga tuyimiridde bulungi ne Mukama. So let us all remain standing right with our God. Kijja kukuma okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. That one will keep you walking in the righteous path. Tewali amanyi lunaku lwe, tewali amanyi ssaawa. None of us knows his day or his time, Ffenna tugenda kuddayo eri but Kristo. we shall all go back. Naye kinatutebenkeza kwe kusigala mu kigambo kya Mukama. But what is making us to remain standing right is the word of God. Buli omu gw'omanyi bwe weeyise enneeyisa zo. Every person here, you know how you behave or how you conduct Eyo yourself. kigambo kya Katonda kisobole okulambika. What we do is to read the word of God to you so that you are guided. Tusigale nga tuli beegendereza nga tutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Let's be very careful walking in this Kubanga righteous way. essaawa zonna tuli bagenyi, tuli bakyaze, tuddayo eri We Kristo. are sojourners, we are going back home to Christ. Katumye ku bigere byaffe. May we raise up on our feet. Ekigambo kizitoye. The word was a little bit hard, Naye ate bwe tulina okutambula. but yet this is how we are called to walk. Mukama waffe yeebase. Praise the Lord. Mukama mulungi. The Lord is good. Ebigambo bye tusomesa abamu tebabisomesa. You know, these words we teach here, some don't teach them. Naye ffe tujja kubisomesa. But we've decided to teach them. Atudde yimirira. Let us all raise up the voice. Mukama yeebase. Simanyi ki ky'oli mu mutima gwo. I don't know what is surely in your hearts. Ffenna kibeera kisa kya Mukama Katonda. To all of us, it is the grace of God that helps us. Naye tutambulire ku kigambo kya Mukama. Let us walk in the word of God. Kijja kutulera. That will nurture us. Kijja kutunyweza. The word will establish us. Kijja kutuwa amaanyi. The word will strengthen us. Tuli mu lugendo. We are on a Buli journey. kiseera kiwulire mu mutima gwo. Let this ring in your heart always. Nina gye ngenda. That I am heading somewhere Etali kulwala. where there's no Etali disease, nnaku. where there's no Etali sorrow, kubonawo. where there's no suffering. Naye eriyo ssanyu lye. But there is peace where we are going. Mu linnya lya Mukama In the waffe. name of Jesus Christ. Twezzaamu amaanyi. We encourage ourselves every time okuyita mu kigambo kya Mukama through Katonda. the word of the Lord. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. 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 Mimi na wewe
omulokole yasamya akamwa ko koole Katonda. Katonda wakuyambe, Katonda wakusobozese, Katonda wakuwa amaanyi, Katonda wakulembere mu linnya lya Katonda omulamu. Ayi Katonda w'abakatonda, ayi Katonda wange, Katonda wange omulamu, koole enkya ya leero. Neetaaga ekisonga gy'oli, neetaaga amaanyi go ssebo, neetaaga obusobozi bwo, neetaaga ombeere, neetaaga ompa amaanyi, neetaaga ompa ekisa okutambula nga bw'oyagala ntambule mu linnya lya Katonda omulamu. Katonda wange onnyambe, Katonda wange onsobozese mu linnya lya Yesu. Ku lwange sisobola, ku lwange siyinza nze, naye neetaaga amaanyi go, neetaaga busobozi bwo ssebo, neetaaga linnya lyo, neetaaga kitiibwa kyo mu linnya lya Yesu. Ekigambo kyo kimpanirire, ekigambo kyo kinzize bujja, ekigambo kyo kimpa amaanyi. Nfuna okuvuma olwaleero, nfuna obumalirivu ssebo, ng'ekigambo kyo kye kiyamba, ekigambo kyo kye kitaasa mu linnya lya Katonda omulamu. Tambulira ku kigambo kyo Mukama wange, nyamba, nyamba nneme okuddirira, nyamba nneme okudda ennyuma, nyamba onsobozese mu linnya lya Yesu. Mukama mpa amaanyi, Mukama nyamba nze, nyamba seetaaga koma mu kkubo, seetaaga nkome mu kkubo ssebo, naye neetaaga okukyuka mu linnya lya Yesu. Neetaaga ntuuke mu maaso go. Katonda wange onnyambe, onnyambe buli kiseera, onnyambe olw'amaanyi go, onnyambe olw'obusobozi bwo. Malayika ennungi eyatondebwa ku lwange embeereko, Mwoyo Mutukuvu onkulembere, Mwoyo Mutukuvu ontuuse mu linnya lya Katonda omulamu. Yasamya akamwa ko omulokole, yasamya akamwa ko, weenenye maaso ga Mukama, weenenye obutali butuukirivu mu maaso ga Mukama. Mugambe Mukama akusase, mugambe Mukama akuwonye, mugambe Mukama akuyambe, akuyambe, atukuze ekyambalo kyo, atukuze ekyambalo kyo, kubanga alikomawo okunonekanyisa etaliko lufunyiro, etaliko bbala mu linnya lya Yesu. Katonda wange, Katonda wange onnyambe, onnyambe Mukama wange, onnyambe olw'ekisa kyo, onnyambe olw'omukono gwo, ompanirire, nneme kugwa, nneme kuddirira, nneme kudda mabegeeyo mu linnya lya Yesu. Waleme okubaawo embeera enzize ennyuma, naye Yesu nkwagala, Yesu nkwetaaga. Okufuba kwange kuleme okubeera okw'obwereere, onnyambe Mukama wange, ompanirire, wanirira omwoyo wange, wanirira omwoyo wange ssebo mu linnya lya Katonda omulamu. Ompa amaanyi buli lukya, ompa amaanyi buli ssaawa mu linnya lya Katonda omulamu. Mbeere n'obuvumu, mbeere n'obumalirivu mu linnya lya Yesu. Katonda wange ontaase, ontaase ku by'ensi eno, kubanga biriggwaawo mu linnya lya Katonda omulamu. Neetegekere ekkubo lyange, neetegekere ssebo gye ndibeera olubeerera mu linnya lya Yesu. Ompanirire nze, ompanirire maanyi gange, onnyambe ontaase. Yasamya akamwa ko, gamba Katonda wakuyambe, gamba Katonda akusobozese mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Katonda omulamu. Nsobozesa mukwano gwange, nsobozesa maanyi gange, ononyamba Mukama wange, onontaasa. Nzija ku mize gy'ensi eno, nzija ku bantu b'ensi eno, naye nsigale nga ssekinoomu. Mukama neyongera okuweereza, neyongera okwagala ssebo, neyongera okuweereza Taata mu linnya lya Yesu. Olinsiima Mukama wange, olineebaza ssebo mu linnya lya Katonda omulamu. Neewaddeyo mu bumalirivu, neewaddeyo mu kisa ssebo, neewaddeyo mu linnya lyo, neewaddeyo olw'omukono gwo mu linnya lya Yesu. Onyambe ontaase, onyambe ne mukoma mu kkubo mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu. Langirira mulokole, langirira okweyongerayo, langirira okumalirira, langirira okweyongerayo, langirira okugenda mu maaso
Yesu, nangirira mu linnya lya Yesu obuvumu, nangirira ekisa, nangirira okwagala, nangirira neeyongerayo mu lugendo lwange, oleme okubaawo okuziyizibwa kwonna, naye nangirira obulungi, nangirira emirembe Taata. Weebale Mukama, weebale Yesu, engalo zo ziwe Yesu. Ati